Olwaleero bannamawulire okwetooloola ensi yonna lwe bakuzizza olunaku lwabwe nga beefumiitiriza ku bikwatagana n'eddembe lyabwe. Olunaku lw'omwaka guno lutambulidde ku mulamwa gw'okutereeza ebiseera eby'omu maaso mu ddembe okusobola okutumbula eddembe lya bannamawulire, okwekulaakulanya n'okunyweza ebyokwerinda. Waliwo ebikujjuko ebiyindidde ku kibangirizi kya UBC wano mu Kampala nga bino byetabiddwako ne Minisita omubeezi w'ebyamawulire Godfrey Kabyanga. Ono atubulidde nga gavumenti bw'eriko etteeka lyeyagala okuleeta okwongera okulungamya omulimu gw'amawulire naddala mu biseera bino eby'okukozesa tekinologiya mu mpeereza. Amateeka gonna gakwatagana ku mawulire n'ebyakalimagezi eby'empuliziganya gagenda kubeera mu tteeka limu kubanga kati sekita eyo ebintu bikyuka buli lunaku. Kati bw'obanga okoze amendment enkyukakyuka mu tteeka limu kyetaaga okole n'omu tteeka erirala because amateeka gakwatagana. Kabyanga asinzidde wano n'ategeeza nga gavumenti bw'etalina kigendererwa kyonna kyakulemesa bannamawulire okukola omulimu gwabwe wabula okubalungamya. Asabye bannamawulire obutasuulirira nnono kubatambuliza omulimu gwabwe. Naye ffe nga minisitule ey'amawulire tetulina nabo buzibu. Ate mukimanye nti mwe muli bakozi baffe. Balooya nga bw'olaba balooya bakozi ba kooti namwe muli bakozi baffe kubanga etteeka lyaffe erya Uganda Media Council liribakola ki? Liribatwala butongole ate mukolera ku mateeka ago. Kabyanga era atangazizza ne ku nsonga y'abannamawulire b'omukutu gwa Nation Media Group okugaanibwa okusaka amawulire ga Paalamenti. Eri Media House erina maanyi. Kati kyebakola bagende wa Director of Information mu Parliament webina biremye bagende wa Speaker balabe how they can go back. Naye ekikulu abantu abalala Parliament naye eri overcrowded, so sometimes they don't allow everyone to go there, but ebya National Media Group ebyo I think byetaaga negotiations. Bo bannamawulire abayisibwa ng'ekyokutale ku mirimu gye bakola Kabyanga bawadde amagezi okwekubira enduulu eri abavunaanyizibwa ku mulimu gwabwe. Bw'aba nga waliwo radio oba TV station etakusasula, genda mu Media Council, genda mu UCC o Media Council olabye awana kwanguyira. Bwe baba nga tebakukozeeko jangu ku ministry. Naye kimanyi bulungi nti mainly radio stations ezisinga tizisasula. Nga bulijjo bannamawulire baliko bye basabye gavumenti okukyusaamu kibasobozese okukola obulungi omulimu gwabwe. Wabanga gavumenti erina kyewulira kyetayagadde wasobola okubeerawo enjogerezeganya, naye buli w'obukwata abamawulire n'oba kugira n'obagaana okukola ekyo kye balina okukola kitegeeza nti oyina by'otayagala ensi emanye. Omulimu gw'amawulire kuba ku actinganga mira nga olaba endabirwamu okupaintinga ekifaananyi eyo abantu gye batabadde ggwe. Okutwaliza wamu tusaba state yeddeko kubanga ebitongole by'okwerinda bitulugunya bannamawulire naye ku nkomeero ne babasuula tewabeerawo ngeri yawo de kuteesaganya ate nga ffe tetuli balabe. Nabo bannamawulire baveeyo bakole omulimu gwabwe nga balina ogukola nga temuli kyekubiira, nga temuli kuwandiika amawulire agoonoona, nga temuli okuwandiika amawulire oba okufulumya amawulire agataliko evidence. Twagala gavumenti ekolere wamu n'abannamawulire okulaba nti ebalungamya basobole okukola omulimu gwabwe mu mateeka nga bwe balina okugukola. Ku bikujjuko bino kuliko ne bannamawulire abasiimiddwa olw'obuweereza bwabwe nga kubano kubaddeko Shira Kawamara owa East African Sub-Region Support Initiative for the Advancement of Women. Ajjukirwa ennyo okusaka amawulire ku kittabantu ekyali e Rwanda wakati wa 1990 okutuuka 1994. Abbas Mpindi olw'okubangulanga bannamawulire ku mulembe guno ogwa tekinologiya ne John Parajun eyasakiranga Daily Monitor amawulire ku lutalo lwa LRA olwayindira mu mambuka. Success that resembles you in your community is highly replicable than when you advance problems all the time. That does not mean that solutions-driven journalism is public relations. Beka Senyonga Mulinde, NTV ku ssaawa emu. A very, very, very lovely World Press Freedom Day. May God bless you.